Spice Diana omponyeza ghetto, Mukama Katonda akuwe ebirungi ebisingayo. Yes, omulungi ekumire ku Good Talent chokola kisinga ddala okubeera ekyakabi era oli wakabi nnyo akyatwekuumiddeko. Of course atanaba kubanga subscribinga ate video tewerabira kubeera nga ogiteekako ka share oba ka link ka like obeere nga ate tewerabira kubanga commentinga. Kakati nzijukira mawulire olumu nakolako eggulire ly'omukyala lya mwana muwala ono Spice Diana bwe yali awo mu bitundu by'Emmengo n'abeerako omukyala omwana gwe yalaba. And of course omwana ono yamulaba ku nnaku z'omwezi zaali Women's Day aliwo ddi ndowooza gwali gwa 38 bwe yalabira omuvubuka ono ayitibwa Aziz n'abeera nga bambi ayogeramuuko naye. Omuvubuka n'ayogera bingi nnyo ndowooza ebyabeera nga bireetera Spice Diana okubeera nga nte amwesiga okubeera nga amuyamba because omuvubuka yagamba nti bandabanga omuntu omubbi oba omulalu so nga nte si kyendi. Kakati olunaku olwaleero mwana mulenzi ono asobodde okubeera nga nte Mukama Katonda bw'atyo amuyimusa n'amutuula ku muntu omutuufu nga ye Spice Diana asobodde okubeera nga nte amuggyako mu ghetto n'abeera nga amuleeta mu bulamu buli muntu bwe yeegomba okubeera ng'abeeramu oluvannyuma lw'okubeera nga amututte mu maduuka agasinga mu kibuga Kampala n'asobola okubeera nga nte amukolerayo ku shopping ey'engoye of course n'okubeerako akasente akatono kamuwadde oba n'asobola okuba nga amufunirayo akazigo w'asobola okubeera nga apangisa ate amuyiyize ekiddako. Era omuvubuka ono bambi yeebazizza nnyo Spice Diana n'abeera nga nte asaba ne Katonda abeere nga amuwa ebirungi ebisingira ddala kubanga ye yamusanga nga Spice Diana tamanyi muvubuka ono naye ng'ono omuvubuka olwedde yali amumanyi wabula agambye nti nze nali simanyi toba Katonda asobola okunsisinkanya Spice Diana okubeera ng'omu ku mikwano gyange oba sina kintu n'okunkolera ebintu mama wange bye yandinkoledde kubanga saafuna ku mukwano gw'abazadde bange basobola okuba nga bavaawo nga sina kyemanyi. Omuvubuka bambi akoze ekintu buli omu kye yandibadde asinga okubeera ng'akola nga bakujje mu mbeera embi. Abadde musanyufu nnyo oluvannyuma lw'okubeera nga bamututteko mu boutique ne basobola okuba nga bamufunira ekitandikirwako okuli engatto engoye na buli kimu nga bw'omulaba bwanekaanekanye bw'atyo mpozi n'okubeera nga nte asobodde okubeera nga atwalibwako mu restaurant ezimu mu kibuga Kampala basobole okuba nga bambi bamuwako okulya ate asobole okubeera nga yes buli kimu kimutambulira bulungi. Wabula Spice Diana talina bingi nnyo byayogedde era just nga omanyi Spice Diana jjukira guno sigo omundi ogusoose okubeera nga ayamba omuntu ng'ono bambi mukyala nga yalabika omutima gwe muyambi ate omutima gwe gulabika mugabi era kati omuntu ng'oyo Katonda aba alina kuba nga amuddizaawo birungi byereere. So kati n'omuntu ng'osobola okuba nga olina ky'osobola okukolera omuntu tewetaaga kuba na kingi just guba mutima na kubeera nga obeera open kw'oyo omuntu gwoba osobola okuba nga olaba yeetaaga obuyambi bwo n'obeera nga omuyamba nga abantu abalala bakikola yes nabo tubeera tubeebaza nnyo era Mukama Katonda tusabira ddala abeere nga abawa ebirungi bingi. Yes omwana muwala Namukwaya bw'atyo bw'asobodde okubeera nga nte akyusa obulamu bwa Aziz okubeera nga amugya mu bitundu ebya ghetto. Sigamba nti buli ali mu ghetto ali bubi naye waliyo abaliyo nga bali mu mbeera eyeetaaga okubeera nga ekyusa kwegamba nga bwe walaba ebifaananyi by'omuvubuka ono wenasookera ddala okubeera nga mbikulaga and of course era n'ebifaananyi ebimu by'olabyeko paka ku bulamu bwatuuseeko ssaawa zino mazima ddala kuba kwesiima kw'amaanyi nnyo kw'oyo omuntu gwe kiba kituuseeko ate nga bali takisuubira. Yes Spice Diana nja kusigala nga ngamba nti Mukama Katonda akuwa ebirungi bingi and of course n'abayimbi abakola ebintu nga bino oba ne ba celebrity n'abantu bonna abalina kasente naawe atalina sente naye ng'osobola okwefiiriza akatono k'olina n'okashyaringako n'omuntu aba yeetaaze obuyambi kyokola kye kisingira ddala okubeera ekyakabeera Mukama Katonda abeere nga birungi byereere byayongera ku sayidi yo. Fona osigenda kubanga nsukawo okujjako kubanga nkusaba gwe atanaba kubanga subscribinga teekako akade buli gulire tukola upload wano obeere nga gwe asooka okubanga olimanya. For now Mukama Katonda akunkuumire. Bye.